Wetyo ddobo bwefaananye ky'omukisa omulungi nti twabadde twakolamu enteekateeka nga okuteekateeka bweki nti abaana babadde kukyamisana byogujjidde naye twagala okwebaza Uganda Police ekoze omulimu munene nnyo bannaffe aba Fire Brigade beebale nnyo beebalire ddala ate era tukubiriza bonna amakampuni ag'enjawulo agakola emifaliso agakola bulangiti abana bonna tebasigazza bulangiti tebasigaza suuka tebasigaza makeesi abanaba abazira kisa basobola okujja ne badduukirira ku baana baffe bano tujja kubeera nga tubaaniriza naye nga tusinga okwebaza Mukama Katonda tubadde mwana n'omu nga buzibu yonna nembeera zonna naye nga tujagenda mu maaso kubanga abaana bali mu bibuuzo bali mu puroguramu zaabwe ez'enjawulo era essomero litambula nga bulina okutambula nebigenda bikwasaganya ng'ate bitongere okulaba kutya okusobola okutambuza kitwagala bonna basitaafu n'abayizi benyingi benyigidde mu nteekateeka y'okutaasa ebintu byabwe ate n'okubeera nga abantu yenna nze mbadde wala neera gye mbadde nange mbadde ku masimu okulaba nga ensonga zonna zino tuzikwasaganya era twebaza Mukama Katonda kubanga tewali mwana awuliziddwa era tujja kugenda mu maaso n'okulaba nga puroguramu tuzitambuza engeri esinga okuba ennungi. Mbisi mawulire malungi agava ekisaasi koleji eri ogulaba ye mukulu Latifu Sebagala aliyo naye nga bambi kibinyo era kibiddala ate nga tuvuddeko eyo munnange omwana ayambalidde Secretariat n'alyoka amwogerera ebigambo. Vidiyo eno egenda banyiiza naye siyina kyakukola nange nanyiize kati namwe muli baddembe okunyiiga badde nsaba mugitambuze tuke ku Secretary General waffe omukulu David Louis Lubongoya. Ekyamazima kiri nti nze olunaku lw'eggulo saanyumiddwa biwayambadde ebifaanagana n'ebya President. Ekisookera ddala President asigala President. Ne woba omwegomba otya tosobola kumwegomba kutuuka kumufaanana. So ekintu kye wakoze eggulo okwambala ebifaanana ebya President olunaku lwerumu temuli balongo nti munnange oli ye kato yeggwe bwaswa oba ye waswa gwe kato. Kati n'olwekyo please bw'oba okoppa tokoppa linnya. Ekintu kye wakoze ekyeggulo n'oyambala ebifaanana n'ebya President bayinza obutakyogerako naye nze nga nze omu ku lw'ekitiibwa kya President asigala President oli Secretary we tosobola kwambala bintu byebimu bifaanagana na President ku mukolo gwe gumu tekisobokerako ddala. Kwegamba mwenna babalabire mu fezi yemu oli General Secretary oli Secretary we n'olwekyo manya Secretary wayina okukoma then ne President omulekere ekitiibwa kye kya President nti wabaawo abeera ye yaliwo ekitegedde tosobola kwambala kintu ekifaanagana na President ku mukolo gwe gumu. Bannange jebbi nakunyiigidde gwayambaza abantu bano tosobola kukwata material wa President n'omutungira ne Secretary General. Material wa President alina kubanga wa President yekka. Ngero omuntu nawaanajja n'akuleetera ekifaananyi kye n'akugamba njagala ontungire suuti bweti gimutungire naye material mulala ne mu design ndala jebbi gimutungire tuganya oli oguli mulimu tetugaana kukola omuntu aba akwetedde ssente naye suuti gy'otungira President design ebeerenga ye yekka nga ne material we yekka. Waliwo omusajja amutungira zi ovulo bamuyitaani ono gwe baasiba lasita ovulo ya President ebeera yokka. Abantu bangi niwe bagenda n'abagamba abakolere ovulo tasobola bakolera ovulo ng'eya President. Kati mbukusaba jebbi General Secretary sikuyisa mu maaso nkuwa ekitiibwa ky'amaanyi era nsima by'okola naye please tokiddangamu. Temusobola kubeera ku mukolo nga mufaanagana ne President omukolo gwe gumu. Eryo liba jjoogo oba osuuse bw'olina okukoma. President wo mukama wo asigala mukama wo, boss asigala boss. Naawe jebbi woba okyayagala osigala nga okyatungira bano abantu baffe ebyokwambala manya nti eno level yesembayo. Ne bw'ojja ng'oli General Secretary we eno esigala yeki eno material nga yiye. Ng'oli lasita gwe baasiba ne basalako dreads
yatungira president zi ovulo negenda ng'otunula mu zi ovulo zonna ovulo gye yalimu e London ku show yakukwasa neekusibya eyakwasa oyo omusajja Rasta neemusibya tajiina walala we yali agitungidde muntu mulala yonna kyogamba tewali muntu yali amugambye nti ntungirange ya president bweti waliwo ene ya red gye bagamba musimanye eriko zifulaga z'abasiyazi mugijjukira tewali era muntu mulala yenna agirina wabula bannange bafutu soldiers oluusi mu kisuusa kakati gye bituuse owulidde ayambalidde secretariat mbayambala ati engoye ezifaanagana neza pulezidenti abaffe awo we tutuuse nze naawe naye nga tuvuddeyo tutwaleko wamwana mulenzi amanyiddwa nga liri pazo avuddeyo ne yeetondera King Saha era n'amugamba nti sigenda kudda mu kulumba mpozi bw'olibanga naawe ozzeemu okunumba mangu oli musajja mugezi so mu mbeera bwetyo njagala okukwebaza webale kubirengererawo wala n'abaakuwa amagezi ne bagamba nno tojja kumusobola ajja kuttunka naawe so mu mbeera bwetyo awo ndekedde era tulinda batuliddamu nakundaba kati okuleka bw'oliddamu era bakama bange nja bagamba nti yazzeemu awo tuddemu so mukama mulungi wa kisa mu mbeera eyo bwetyo nembeera nga mugamba ekyo nkitadde nga bwe nkitadde toliddamu kundaba ekyo nkimaze n'ababadde bakinyumirwa ababadde bakyagala yayo ekyo nkikaddeko omunnange waliwo omwana muwala gwe babbyeko sente bindemye okutegeera abamu bagamba bamubbyeko obukadde 13 abamu bagamba bamubbyeko obukadde 9 naye omwana atemye omulanga bannange nga kimusuuseeko era ndabye nga agent ndabyewo Abisa ndabyewo Stanbic kwegamba akasente kawerako bana yekakana Onji gwe kyali kituuseeko osobola okurelatinga omwana muwala oyo kyayitamu essaawa ya kakati si kyangu nga w'omulaba musaayi muto oba nnyinza okugamba nti ali mu myaka emito ekitegeeza eyo bizinesi ya muntu abaddemu ng'omukozi si kyangu okumatiza muntu oyo nti banzibye abasinga obungi bagamba nti abakola olukujjukujju ate ssente ne bazisimanyi ne bazitereka ne batulimba nti bababbye naye omwana oyo mumusabire singa tuvuddeko eyo ye musajja mukulu pengepenga avuddeyo n'alabula rama fena tukimanyi bulungi nti fani wa alienskin nnyo nyini ddala era buli kimu ekibaawo be bantu bogamba nti ayuwirawo munno omubiri bonna beeyiyirawo omubiri so ku bino ebyuzi ebyaliwo ebya butigiro omutimbagano rama yavaayo n'ayogera paka essaawa yakakati alina ebigambo bingi byekyayogera naye bavuddeyo ne bamulabula mwegendereza ebintu byemukola ebiseera ebisinga bajja bawabya ekisooka mulina omuntu gwe muwemula temumutegeera naddala akakosi ka Alienskin akawuza nti Bobi Wine eyamukubye oba abantu ba Bobi Wine be bakubya Alienskin ejjinja Bobi Wine onyala mumutegeera ebintu bibiri oba bisatu nze ndi victim wa Bobi Wine Bobi Wine oyo edda ng'erinnya Bobi Wine nti ali muyimbi nakati akyali muyimbi namwepankangako nemukuba kate muwangule abajjukira entalo za Gagameero kuba firebase yali ntono era kye kyantunda Bobi Wine oyo muwala mpanga ebiseera ebyo nze ndikusaidia Gagameero sawa we muli mmanyiiwo Bobi Wine oyo yava mu liigi y'okuba nti just muyimbi n'ayingira ebyobufuzi nalinamu mentality erowooza nti y'omu waba akibakato nalimba singa amaanyi kati nga ndowooza ne mu kino kyayingiddemu lwafuuse MP mbu nja mumusobola basebo ne bannyabo oyo Bobi Wine yafuuka MP w'Ekyaddondo yali ammazeewo Bobi Wine yankamulamu obuto Bobi Wine yankamulamu feemu yange yonna Bobi Wine yandeeta depression Bobi Wine yansigamu kye bayita okuboolwaza abantu bamboola ku Bobi Wine abantu bamboola ku Kyagulanyi ng'afuuse MP w'Ekyaddondo nga nkyayasama
abantu bandaga obukyayi bwe banninako e Bulaaya wano wempangalira e Uganda Saudi Arabia abantu bankyawa ku Bobi Wine nawulira amaanyi ga Kyagulanyi ninga namwegezamuko ne musinga mukku ne mutwala kaliya nalingi mazewe ndachali mu Gagamero versus Firebase sibe byantunda naye we yafuuka kibayita omubaka naina mentality erowooza nti musobola ku internet oyo yali anzise mbadde nina okulinnyonnyova mu America obanyonyola Bobi Wine yani kati muterere Bobi Wine ono oba alien skin ono bw'abeera mu ne mentality egamba nti Bobi Wine abavubuka abe bamukubye kiyinza okuba ekituufu kiyinza okuba ekikyamu ne kankubuulire edda ennyo bwe twagendanga okukola kye bayita bisho byabeeranga mu kyalo nga bayinza opangisa Firebase ne Gagamero omugagga omu naye mukole ku stage emu oba mu kivulu kimu oba kisaawe oba mugenze Mbalaka Kyeka oba mugenze Masaka wa naye gyonna gye mwagendanga okukola ne mumanya nti n'abalabe bammwe gye bali mu Katonda muggulu buli muyimbi twamanyanga wooteri gy'asuzeemu tetwamanyanga Bobi Wine gye yasula niffe twalinyanga mentality egamba zekuba bukubira gaddeyo e Kampala tetwamanyanga wooteri Bobi Wine gy'agenda sula oba mulirira oba muli Arua eyo yonna pakwaki gye mwagenda ne munoonye ssente teri yamanyangawo nange si yeye yekka avuddeyo kubanga mugambako abantu bangi nnyo abavuddeyo naye munnange kiri gyali okubanga awuliriza oba abitwala oba nedda ffe gwaffe bwe tuli kubanga tubatuusaako byonna byonna ebitambula ebigenda mu maaso aneeno mu ggwanga Uganda nga tuvuddeko era nga tweyongerayo munnange waliwo MP gwe banaabidde mu maaso era munnange ne bamuwa ebibye nsonga ki kankutwaleyo owulire ayogedde ki ye abange byayogera bituufu yabikola oba sawa ya kakati anoonya comeback ate alyoka akome okubanga alaba emyaka gye muweddeko abantu benkiikirira bamanyi kyensobola okukola ne sisobola kukola nagenda mu parliament nga nvuga emmotoka ya $6,000,000 okutandika akalulu nga nina emmotoka ekitono ennyo mu compound yange motoka nga 5 naye ng'ekitono nnyo $1,600,000 leero nava mu kalulu nengulira emmotoka empya nga tebannatuwa $2,000,000 kati sisobola kuba nga nze omuntu ate abalonzi bange basuubira nti ngenda kudduka no ne $1,10,000 nina emipiira egirwaninga kati mu Easter season eno ya $3,000,000 naye nga ate nalina n'emipiira egyalwaninga mu Christmas ya $3,000,000 ngate waliwo n'ebirala ndi ku kyalo kiri ya 5 kiri 10 kiri 20 kiri meka kerezi eri ajwadde $2,500,000 kati sikiwa nti bayinza okwanguwa okugamba nti sebamala ekizibu kye kunona zino $1,10,000 ezitali mu mateeka such kind of explanation and nonsensical one oluzungu ndogedde bulungi naye embeera ey'okubala ate ey'okubragging off nti oyo omubaka wa parliament era aba Bukoto Central ne bannayuganda bonna okutwaliza wamu mbasaasidde bwe mubanga mulina ababaka abalina endowooza efaananako bwetyo ate nno si yeyeka waliwo n'omubaka omulala gwe twawulira nga abalaata ng'agezaako okulaga bannayuganda nti $5,000,000 si ssente nnyingi nnyo ssente ntono nnyo tezirina nakyezisobola kukyusa bulamu bwange ku bw'obugagga bye nnina amasomero ge nnina ne faamu ne projekiti z'emmwanyi $5,000,000 ssente butono nnyo naye nga bragging nga yabututte n'abwewa kati Sebamala bakubuuziza ekibuuzo kimu nti watutte $1,10,000 oba tewatutte ekyo ekibuuzo kiba direct nga kyetaaga ansa nti saatutte so si kuddamu oyo kasasiro gw'oli mu kutunnyonnyola okubalaata nti nze nagenda okuyingira mu kalulu kano nga nina emmotoka ya $6,000,000 tetunnagikubuuzaako era tetwetaaga kukimanya era tetugenda kutegeera buweereza bwo nga tusinziiridde ku byabugagga by'olina nedda ssebo ate mu lutya lwange mwalimu emmotoka nga 6 nga zonna za bbeeyi nina tournament gye ndi mu kutegeka mu constituency ya Easter tournament nakagisasanyizaako $3,000,000 all that is crump oyo yenna kasasiro si gwe twetaaga okumanya era eyo si explanation gye tubadde tukusuubiramu kubanga olwaleero oyagala kutugamba nti General Museveni anyiinyiitidde mu kubba eggwanga lino talina bya bugagga yajja mwavu mu myaka 2 gye yasooka okukulembera yali amaze okwegaggawaza buli kya bugagga kya ggwanga kino yali akyeddiza ng'ayita mu privatization buli kampani ezaliwo wano eza gavumenti nga mwe muli UCB byonna yabyeddiza ng'ayita mu privatization naye naguno guliko emyaka 4 General Museveni akyabba oyagala kutugamba nti abagagga tebabba
Munnayuganda muleke kumusiriwaza. Mwate abantu abalaganga abalinawo ennyo nti mulina ku ssente mukozeewo muli babede. Naye mmwe musinza okudibaga offices. Mmwe musinza ate okwenyigira mu bulyake n'obubbi. Ofuna bulungi nnyo. Speaker Anita Aneta Amongo talina kyatalina. Thomas Tayebwa tewali kyatalina. Martha Yasimpuga Nsamba tewali kyatalina. Nga mwe mulina amasomero naye yasobola okutuula wansi n'agamba nze sifaayo oba abaaliko ba speaker n'abaaliko ba vice president tubawa akasiimo naye nange Empuuga nina otwala akasiimo nga leader of opposition yadde nkyali mu office sinnaba kugifubutukamu sinnagivaamu nina okwewaayo ku miliyoni 5. So muleke ku bragginga off. Kyetunoonya ye morality. Mulinga abalaga nti bana bwe mwayingiza mu parliament nga baavu banaku nnyo be baddukidde miliyoni 10 ezo. Tulina wano ba minister abagagga naye nga baatwala amabaati g'abanaku g'abawejjera ameeru ne bagasanga mu nzija zaabwe nga ba Amos Lugoloobi ba Matiya Kasayija ne gundi yennyini speaker Anita Amongo. Tulabye wano ku bagagga nga babba eddagala ly'abanaku abalwadde bakwashako. Tulabye ku bamayike mukula abalina ssente empya n'enkadde naye nga babba n'ez'abanaku bagimu muweezi. Kati tosobola kusinziira ku byabugagga mbu nalina obumotoka nalina ki sina kye neetaaga mu parliament. Kale tulage ku buweereza abantu ab'ebukoto baweereza otya ng'otegeka bu tournament buno bo bragginga off obaweereza otya nti nalina akayingira mu parliament n'engulirawo emmotoka eyange ey'ebbeeyi. So kati abantu ab'ebukoto baweereza na kugula mamotoka. Mwana abantu bano bannayuganda mwegendereze nnyo nze kambabuulira abantu bemusindikawo mu parliament tebakulya ekinusu. Tewali ali mu parliament awo abaliwo batono nga bajja kukola buweereza kuweereza bannansi batono nga bolaba bajjowero Ssennyonyi naye bano bonna bali awo ku mulimu era tebasobola kusurvivinga watali parliament. Kyovola abalwana bukubirire basigale mu parliament awo kubanga bagufuula mulimu. Olwaleero babuuza nti awo temwagendawo mwali bagagga mwalina businesses zammwe nti ekyabatwala mu parliament kuweereza n'obabuuza nti policies ki bukyanga muyingira parliament ze mute bolinzi ze muleese nga zigenda kuyamba muntu wa wansi. Bills ki ze muleese nga mwe mwandibadde ne wage bill egenda okuyamba abaana abakolera mu zi factories z'Abachina nga basasulwa kakaaga basasula siringi 3,000 teriiwo. Omulimu gwe bakozaawo mu parliament gwa kulemeza Museveni mu ntebe ate nga Museveni waabwe okyayo akasente na kumuwa musimbi buli musimbi ogujja ati akatumuwadde lubo watumuwadde esente nebbibwawo. Okigera bulungi. So tebakulya ekinusu olita kulimba linzale mugagga nayine mwanyi zange bano balumu style awo mu parliament baliwo na mulimu so si kuweereza. Era olwaliwo bagamba nti mufulume parliament mubere wa kisanja kimu kimoyinza okulaba bwe bakuba emmeeza nti abantu bange mba nkyabaweereza n'omubuuza ngo baweereza ki era kiki kye waakabaweereza ekyo. Kategedde mwana wa ssebo. So kati oyo byonna byayogedde temuli malama temuli yadde makulu just kwewudiisa bannansi nakubasiriwalira. Nga tuvuddeko munnange tubadde twalabye gwe babbye ssente ate era n'omulala wuno nkuba kyeyo yezize agamba be Airtel be baazirya. Airtel Money bambi mbegayiridde mukomyewo ssente zange bambi mukomyewo ssente zange ngeyizi mumanyi baatutte miliyoni zange 2,200 Airtel bambi mbegayiridde mumanyi kadama waabwe n'ennaku yaabwe gyayitamu ng'akolerera ssente mbegayiridde mukomyewo ssente zange for sure mukomyewo ssente zange kati lwaki mwazijje ku akawunti. Ese munange byebyo bulijjo tulaba era bankuba kyeyo naddala ababangalira Saudi oba mu UAE nga bakaaba Airtel era twalaba waliwo n'omu yabavuyirayo paka essente ne bazizzaako. Omukyalo ono yatandise okukaaba si leero si yesterday ennaku ziyiseewo ng'akaabira ssente ze. Tetumanye oba bajja muyamba naye nga mawulire si malungi. Webale kubanga wekomedde ku NCK TV kugamba nti munnange teweerabira kubanga osubscribinga obanga obadde tonaba ringing that notification bell sharing liking tulina mawulire mangi nnyo kugamba nti tuzikalira nywera ebisigadde byonna butereeva amawulire ojja kubanga ogafuna era nja kubanga nga kutuusaako wona wooli wonna wasinzidde. Tutuula butoze
Kalira nywera byonna ebisingako awo nja kubanga mbikutuusaako tovaawo.